rahmatullahi wa barakatuh. Owekitiibwa Supreme Mufti bamasheke mwenna abali wano olunaku olwaleero, Vice President wa Uganda Emeritus, baminisita abaliwo ne babaka bannange, nyimiridde wano nga nkiikirira Speaker wa Parliament ya Uganda. Omulimu ogutali mwangu okugamba nti goli musajja naye yambala engatto z'omukazi si kyangu, naye njagezaako okulaba oba anaafiitingamu ntya sikimanyi. Ntuuse okusaasira okuva wa Speaker wa Parliament eri enju ya Haji Abdul Nsereko ne muganda wange Muhammad Nsereko. Speaker wa Uganda abasaasidde nnyo era yafunye omukisa okuba nti yakukyaliddeko. Bwe tubadde twogera naye yangambye ekintu kimu nti bakuwa akazindaalo abantu bagambe basomesenga nnyo eddiini abaana baabwe. Naawe ekyokubonerako ekyalo ekyokulabirako musonyiwa oluganda olwange n'olusoka ndimikisinga okujjako bangambye nteekemu oluteeso naye olusimanyi bwe naalwogera. Muto wange musinga ebintu bingi, oyo Muhammad oyo musinga ebintu bingi, emyaka amusinga. Mu mateeka ndi siniya we mu Parliament nayingira mu 2021 bwobwe bwako butontono obu nakamera mu Parliament. Ne haki nyinza okuba musinga, naye yo kyansinga era tetwagala okwebaza marehemu Abdul Nsereko. Kyansinga yasoma Kurani okunsi era ababadde bafollowinga nnyo ebyobufuzi bya Muhammad oyo naddala ffe mu Parliament ateekamu nnyo eddiini, ateekamu nnyo Kurani. Babashe mubuulire abantu bano batandika okusomesa abaana amadiini na bino ebyaffe ebyensi, kuba tewabeera contradiction, tewabeera. Kakati Muhammad Roya mulamba member wa Parliament naye eddiini mweriri. Omuntu atalina ddiini abeera muzibu. Eddiini lino oba lyeno erya Nambozzi oba lino eryaffe olina okubeera mu ki eddiini, olwo ensi neekwanguyira. Ebizibu bino bye tufuna bye muwulira eby'omunsi ebisinga obungi, abantu tebalina ddiini. Abantu tebakyalina ddiini mu mitima gyabwe. Era oweebuuza nti naye ono omuntu ayinza okusuka n'agamba nze ebya Katonda tobimbuulira, Katonda yaani temubiwulira. Kyova nze ennaku zino oli bwagamba oyo mubi ngamba asifaayo oba oli yeegaana Katonda meza abudozana. Ene bangambye kwogera bitono nyinza okwogera bye batantumye, ate tekibeera kirungi singa mbadde kwakwogera byange byandisuuse. Njagala kusendyayo ki Haji Nsereko nze namumanya nga sinamanya Muhammad. Buli eyalinga awulira Radio Uganda eddoboozi eryo erya Haji Abdul Nsereko nga muliwulira, yasaavinga ensi ye. Oyinza okutuuka ku myaka gyo nga Haji gy'afiiriddeko n'omubuuza nti gwe wasaavinga ki, naye nga tewali. Tolina kyogamba nti nakola ki.
n'avaawo n'agenda mu KCCA ewa omulodi oyo siku wamudira mu bigere eriyo mulala basupiika yamudira mu bigere yali gundi ono muto wange ali abaddeko ewuli wali naye bonna bali mu ngato za Haji Abdul Nsereko ng'asaaviika eggwanga lyo. Oli akugamba yali pulezidenti wa Amerika nti teweebuuza ensi kyekukolera gwe ensi yo gikoledde ki. Twagala okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala okuba nti yawa Haji omukisa okusaavinga eggwanga lye. Ebyasoba byonna nga ffe bwe tusobya abantu amulamusize kisa kuba teri atakola ki tasobya. Bannange bangambye amabugo gaga naye owekitiibwa angambye nti bw'otuuka eyo mu kalombolombo k'Obuganda omwana omulenzi yakatwala n'alabira banne. Nambozzi abali mu Buganda abawayo kwa Buganda to Buganda obwagala sabona Hon Nsereko bazalika wali kwakutte sala bano bote wangu osanga we Nambozzi gwakwata ogaterese Nambozzi kuba abaana bawala ate bebakuba akalulu omulenzi okufuna obuki. Naye nze ndi munnamawanga simanyi oba kituufu mu Buganda oba nedda naye instruction zezo nti omwana omulenzi mu maka bw'okwasa amabugo kano. Mbadde nebuuza owekitiibwa Nambozzi mpitire omwana omulenzi mukwasa amabugo. Oli Muganda atwala kusobya Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu. Bannange obukadde buno 20 bangambye Allahu akbar mwebale nnyo mwebale katikati omulenzi bw'ateresa omuwala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuyinza okulaba omulenzi bw'ateresa omuwala omwana mugambe ezo nnyingi zitwale nze nsigazeemu emu bakkaanya ababiri awo. Sebo neyanza neyanzeege webale nnyo sebo Katonda ayogedde naawe Nambozzi omuwe ki ekibaasi ng'ava kukwata ga pulezidenti w'FDC aliko ng'ava kufuna n'ag'Abesigye ago tegamumala obadde mugezi ago gabadde ga mulenzi nga yalina ogakola ki ogakwata era mukama wange nze nja gasanga eyo kyekyamazima. Taata yatukuliza mu ddiini ate eddiini ey'Obusiraamu erinafu abakyala yatusaasira tuli bitonde binafu. Kale kaakati mwannyinaze bw'akwata yabeera omutuufu. Kaati bane tugenze ku ba ministers nga bwe mbagambye nti omugenzi abadde